Kulikayo nnyo kulikirayo ddala ate mugebye emizannyo ge tulina bo abazannyi ba ttiimu ya Cranes 9 be batandise okwewaayo mu ttiimu eno mu kwetegekera okusamba kwe bagenda okubeerako n'amawanga abiri. Mubazze mwe muli Kizito Luwagga ne Kasirye Davis nga n'abalala okuli Walusimbi ne Khalid basuubirwa olunaku olw'enkya. Abasambi 9 abaguchangira ensimbi bweruwe gwanga bebakeyanjula mu kambi mu kutendekebwa kwa Kasameme enambole nga Uganda Cranes yategekera okwambalagana ne Botswana ngenda kuza mwezi nya omwezi gw'omukaaga mu kikopo kya African Cup ekyokusunsulamu omwaka 2017. Abasambi okulu Lorenz Melvin aguchangira Germany, Godfrey Massa, Amoris Juko, Salim Jamal, Dennis Iguma, Faruk Mia, Waso Hassan ne Emma Okwi bebeyanjude mu kambi enkya ya leero. Abasubira okweyanjula kawungezi ka leero kuliko Kizito Luwagga ne Kasirye Davis. Atabasuna korencha Khalid Wicho ne Walusimbi Godfrey. Ye Lorenz Melvin nga mtuze w'eggwanga lya Bungereza nga mama we Mugirimani guno gwe mulundi gwe ogusoose okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga era nga singa we bw'omupiira gwa Botswana gwe gunaaba omupiira gwe ogusoose mu kikopo kya Africa. Cranes yakusitwa ngenda kuza omwezi 30 omwezi guno bolekere Zimbabwe olwenkeera ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogwokutaano balyoke basambe omupiira gw'omukwano ne ttiimu ya Zimbabwe mu kibuga Harare nga Hussein Ahmed omwogezi wa FUFA bw'annyonnyola. Ttiimu ejja kusitula ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ate enkeera 31 omwezi ogwokutaano basambe omupiira ogw'omukwano ne Zimbabwe mu kibuga Harare. Bajja kubeera mu Zimbabwe paka lwe banaasitula ogenda okusamba omupiira ogwa Kasameme Vaompitewo. Ye omutendesi wa ttiimu y'eggwanga The Cranes Micho Serjovic ayogedde ku Musayi Muto Melvin nga bwali omusambi w'ekitone era nga wakumuwa omukisa okulaga ekitone kye nga bwe bunaatuukira ku mupiira gwa Botswana ye ng'omutendesi anaabasaze oba amutandisa omupiira. We have seen him today, we shall see him tomorrow and in match against Zimbabwe, and he is the same like rest of 7 strikers in a line to fight for the place. It was very, very tough for me. After the long journey, I flew 10 hours yesterday, but it was okay, and also a tough pitch. I'm not used to it from Germany, but I will get used to it. And I like the boys. They're very nice to me, and yeah, I'm really looking forward to have a good game on Tuesday. Mungeri yemu Hussein ategeezezza nga tabemiruka wa FUFA wategekeddwa ngenda kuza omwezi 22 omwezi ogw'ekumi nga wakutojera ku Nimrod Hotel Eruwero wabula nga ku mulundi guno si wakulonderwamu mukulembeze wa FUFA. Annyonnyodde nti nga bw'eri enkola yaayo FUFA etaddewo era akakiiko ak'enjawulo ng'abantu 11 nga kakulembeddwamu Engineer Moses Magogo nga kakwekenneenya amateeka agafuga omuzannyo gw'omupiira ssaako n'okola enongosereza nga bataddewo n'omukutu ogw'enjawulo abantu kwe banayisa ebiteeso eby'enjawulo ebikwata ku mateeka g'omupiira. Mu lukiiko lw'eno Hussein mwategeereza nga empaka za beach soccer bwe zinakomekezebwa ku weekend eno nga wategekeddwawo n'omupiira ogw'enjawulo wakati w'abakungu ba FUFA n'abakungu abakulembera omuzannyo gwa beach soccer mu ggwanga. Ayozaayozezza bannantambi ba liigi y'eggwanga ba KCC FC olw'okutuuka ku buwanguzi ssaako ne bakyampiyoni ba Big League aba Odumpalaka Kirinnya SS ne Proline FC olw'okusoomoosebwa ne bajja mu kibinja ky'ababunyura ekya Azam Uganda Premier League. Abasambi abo yaddala 9 be bakeyanjula mu nkambi era nga okutendekebwa kugenze bulungi. Wabula Musayi Muto Melvin awezenga bwagenda okukola ekisoboka okuleka nti alwanire ennamba era nga wakuyamba national team ya Cranes. Ku Kingdom TV amalindirire nze Brian.